Omukulu Bobi Wine ayogeddeko n'abakulu wali munnanga ate emirimu emitongole yagitandise dda munnanga ate wali mu Washington DC USA. Kakati nno byengenda okubeera nga nkubuulyako mu maaso awo Dr. Jose Chameleone kakati nno ne King Saha Ju Chameleone abaddeko n'ebyakakasa ate nga King Saha maaso awo nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako alaze munnanga ate etabbu bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi. Kakati nno ntandise munnanga ate ne Bobi Wine obubaka bw'atadde munnanga ate ku mikutu egy'enjawulo. Kakati nno avuddeyo n'agamba nti atandise munnanga ate okwanjula ensonga ezimu ez'ensi yonna esayidi eno. Era nga agambye n'agamba nti nno batuusizzaayo wali munnanga ate enkiiko wali munnanga ate ku Capitol Hill mu Washington DC USA. Kakati nno ekifo kino wabeerayo munnanga ate Tabamiruka kiyite munnanga ate olukiiko olukulu oba main council oba assembly wali munnanga ate ku Capitol Hill. Kakati nno Tabamiruka ono era nga weetuula munnange okuwandiika amateeka g'eggwanga era nga bapulezidenti ab'enjawulo batongozebwa n'okutuusa obubaka bwabwe obw'embeera y'omukago. Kitegeeza nti buli mwaka basobola munnanga ate okutuulamu akabanga akagere. Kakati nno ebimu ku bifaananyi ebigeetize munnanga ate viral eby'omukulu munnanga ate Bobi Wine kw'ossa ate ne munnamateeka we muyite munnanga ate Jeffrey Smith mu kifaananyi ndowooza munnanga ate ogezaako okumulaba mu kifo kino wali munnanga ate ku Capitol Hill nkugambye nti Washington DC wali mu USA. Kakati nno ababadde babuuza munnanga ate omukulu Bobi Wine nti ali mu location ki ndowooza munnanga ate obitegedde, so ali wali munnanga ate mu USA. Ffe weetuli okubeera nga tukutuusaako munnanga ate ebigenda mu maaso naye nno wali bitandise okwogeza abamu obwama. Well, His Excellency Bobi Wine is in Washington, D.C. to speak with politicians there about Uganda, the politics, and the laws that have been broken within Uganda. Well done, Bobi Wine. We shall be watching, and we're waiting for you to speak. Hopefully it is soon. We await this. Everyone within Uganda and the world, and all of us who support Uganda, and you, we are waiting anxiously. Thank you for that post. So let's see what happens. Mr. Museveni, you've been put on notice. Bobi Wine is not taking this lightly. He will come back and deal with you in person. And you, General Mahuzi, you know where he is now. What are you going to do? That's right. You can't do anything because he is in the United States. And even if he was in Canada, it would be the same thing. You, Mr. Mahuzi, can't do a thing. General Mahuzi can't do nothing. You cannot do nothing. Nothing. So he's putting you on notice. He's going to say it all. He's going to tell them everything. Nga bwogezako munnanga ate okulaba akatambyako nako kabadde kakutte nnyo munnanga ate etabbu wali ku mukutu ogwa TikTok. Byebyo nno ebikyagenda mu maaso ffe weetuli nkugambye nti tujja kubeera nga tukutuusaako munnanga ate ebinaafaayo ku mukulu munnanga ate Bobi Wine. Ate nga nkwongeddeko wali nga bwe nkutegeezeza mu kutandika nti kakati nno mmwe ababadde bagamba nti nno Dr. Jose Chameleone nti ne King Saha nti waliwo embeera. Chameleone agambye nedda. Bali bati Ju ye ne King Saha munnanga ate ba mikwano nnyo nga bw'okiwulira. Bibadde bitya wali manager Aloja yabadde amuvugamuko oluboozi nga lukutte munnanga ate akati mu mmotoka. Aloja yo leero gwali na dokita nze mvuga ku dokita wange munnange totya vuga banene totya vuga banene anata mulana dokita King Saha like agaye mu myanziza agaba nno bajja kusobola akabaka era ategedde ntujja kulaba dokita ate kati anune kati bagayo kabaka n'okwada ayina ebizibu bye mbw ayina ebizibu ne Chameleone atalina bizibu tekisoboka
ategedde musajja we Roja. Bwekiri wange yasigana mbadde mukimanyi nti no nti tabyagala era temwali okitegedde kitegeeza obwa Sseruganda ye Dr. Munangate Jose Chameleone wali wonna nkugambye kwogeza Munangate abantu obwama Chameleone no manager Roger nga bwe nkutegeezeza nti yabadde amuvugamu Munangate mu motoka ate nga nkwongeddeyoko King Saha alaze etabbu kaakati no bano Munangate security ye muganda wange ya mutawaana era nga by the way abamu ku bayimbi abakyasinze okubeera ne security Munangate ezakabi King Saha naye mwali kakati no bibadde bitya wali leero kambalage ku security ya King Saha abo be bamu ku batono ku security ye basajja bali humble basajja balina discipline basajja botolisanga ku mikutumbu bali mu kuleebuukana n'abantu bali mu kuyomba n'abantu bebbanga lyonna ba action wekituuka ku mukama waabwe awo lwojja okulaba ku bukambwe bwabwe nawulirayo n'abagamba nti security ya King Saha si ya bulijjo ye ekituufu security ya King Saha si ya bulijjo kabadde kakute nnyo Munangate vibe ku mukutu ogwa TikTok akatambi ka King Saha abadde wali Munangate okubeera nga abaddeko ko byakwasaganya eside awo omuyimbi Munangate King Saha so kyolina okukola kusigala nga weekuumidde Munangate ku Jaminat Yogi ebisigadde byonna biturekere tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasitobera ng'osubscribe binze